okwebaza abantu
mwenna abazze ku lunaku luno olw'abakyala. Naye nga newankubadde neebaza abantu mwenna, nsaba okwebaza ne sikwebaza yenna abakyala mwenna abakoze omulimu guno olwaleero luno. Nja kubasaba muleme kwekubirako mu ngalo, ate kansaba abaami bakubireko mu ngalo. Bw'oba okubya engalo ng'oli mukyala nja kusaba oyambale ekkooti, omwami ayambale egomesi. N'olwekyo nja kusaba abaami mwenna muyimirire. Abaami bw'oba ng'oli mwami yimirira. Bw'oba ng'oli mwami yimirira. Yeah, all right. Kaakati nsaba abaami. Abantu bagenda okwebaza bese kwebaza yenna nga bagenda kugamba nti tweyanzenge ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire ndi kumma okulya ne nkulya omwoyo nayitanga babiri sinabyoka ne kwegamba tweyanziza nnyo tweyanzenge bannyawo mwebale nnyo mwebali ddala okutuwa ekijjulo kino. Ebisigadde munsabe bagenda kuntuma ate mbireete sipesiyalo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Amannya agange nze Richard Mukalubo, ntuula ku Mutala Croydon, nze Vice Chairman wa Uganda Croydon Catholic Community. Neyanziza Mukyala Babula okumpa akakisa kano okwogerako eri abakyala. Abakyala bannange mbagezaayoza mbakusa okutuuka ku lunaku lwa Mother's Day. Nembebaza okulabirira abaana baffe ate okulabirira ffe ebibedde ebikulu kubanga naffe tuli basibu nnyo twefunira ddala nga ate abaana baffe. Kakati nno nga bwe lunaku lw'abakyala era nga lunaku lwa Maama, nze siraba nandirisizza ate ffe abaami naddala abaami abasajja abakulu abali wano bannange bamama nge bamubalaba bali wano bakyala bafugaza bafuka bamama naye ate bamaama batutalya ddala bannange gaffe abaami tubagayanirira nnyo bamama tugayalira bamaama ekampala eyo maama n'omwana nakatumuulidde kaboodingi maama n'abeera nga nebagamba mama akuli ekiti kyamufumbise yabadde alwa ayabadde ku ttale ng'anoonya akabongo ekampala mukaita akabongo nasaka tulitabikira ayiseeko omukwawa naye mazima amatuufu notafunira sente ewakadde kabulya maama wo kabyodolati abambi bulimba bamama baffe abamu tebalina nebulenga amabeere basiba mu biwero naye nga tuli wano kateno tutikitula kabiyo kanywa akabato kanywa netusulira bamama bamama banange basula nebagenze ekampala abamu obulagologo tutikisa bingira mu kisenge naye era omanya tibakoma dukira mama nogamba tibadukira mama mama naatalenga bamama tubalisa sabuni Mama chikuru nnyo mama toyinza kufunayo mulala sikugamba nti omukyala osafunayo omulala naye maama toyinza kufunayo mulala owolenze kata mama w'abaana bange kandi katolakola kigango maama toyinza kumufuusa maama toyinza akati banange kulira abaami naabaa mutukire ba maama okulayo kasimu naye nomala omwezi gunaba tukutte mama wesimu nomala omwezi gunaba tumanyi mama wo yasuse bannange situfa
Kabulangiti oluusi alina kamu. Bw'akyaza abagenda tubakabika abagenda n'ebigata ku misiri ya Siriya. Bannange abaami tuli bagayaavu nnyo 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 okulabira Maama. Basaba busabi tweddeko tuleyoke okulabira Maama. Kaziraga akadde mukyala Papa ebyange byeri. Tweyanziza ssebo. Experience in Luganda, spend up there. That year, to be Luganda by the city. Kale mwabali wano temumanyi Luganda. Genda oweeyo okwo ojja kulaba baganda bo nga tegenduka olabe abakozi be bayisa baana bammwe oba bazzukulu bammwe oba abaana bammwe. Kakati nabadde envaayo kamba nagamba kiki ekituuza Olungereza osanga nfudde ngamba maama esiddeyo ate nina muganda wange obwadde basaba miliyoni 5 every 3 weeks zinanvaawa zeetaaga okuba nga tuziina for 2 years. Kale webale nnyo okwogera ku kyala Maama, naye nze kyensaba abaami oba n'abakyala kuba Maama, abakyala mwenkalekinde abaami bammwe okulagirira bamaama, mutoolengako ssente muziteeka sayidi kizo za bamaama. Ate waliwo n'ekizibu bannange kye nalabye, abantu beetaaga diapers abakuze oba nga bazeetaaga, naye diapers ziri very expensive. Ogenda n'oweerezaako wano okulakinga ate weetyamaani nakyekiriza Uganda bale diaper kazibeera mu 3 zigula 7,500. Omuntu abeera Uganda anaakyakootinga atya kakati ziringa pawundi oba 500. That's a lot of money in Uganda. Bannange mulabirire abeeka mufayirire awo tuliki ekikooyingako ne bazadde bammwe oba ne baganda bammwe. Ekyo kye njagadde okwogerako. Ebale nnyo ebalire ddala. Tulina amazina amaganda ge gagenda okujjako
twongera okugeza ku bamaama mwongere okukubiriza abaami bwe baba bajja muba mujja mu kkanisa kubanga ate twetaaga nnyo naddala abavubuka abaffe nabo okubaleeta mu kkanisa kubanga wetutuuse watugeze okulaba amakanisa abakadde tebisigadde mungi naye bunaavaawo abaana baffe bo bagenda kusigala waabe omulimu tubaganako ffenna bamaama ne bataata okuyiriza abaana baffe okujja mu makanisa otenga bataata badde nsaba omukolo gwe tubalanga olunaku lw'abakyala oba lw'abaana bannange temuwuliriza nsaba tusirike mutubaweyo bakikasali naye abaami naffe tufuba okwambala amakanisa tusobole okusapootinga abakyala bano n'okutwala empisa yaffe y'obuwangwa mu maaso musonyiwe nja kwogera ku saidi eyo kubanga nze amannya agange nze mulangira mawanda tulina okwongera okulaba nga kalite yaffe ya Buganda tulimenta yuninga bannanga amakanzu abantu abasinga kutambula mugende kampala omulimu omwana ekanzu sente ntono nnyo abaana tubayigirize okwambala amakanzu kubanga ekijjobawa n'omutima okutandika okujjanga mu makanisa n'okulaba nga tutumbira naddala emikolo nga gino naye nga tuli mu bbanga y'obuwangwa amakanzu n'amagomesi ekikakata ku Baganda bokka nze ndabira okwalogaga abasolo bali n'abazungu ate ne bannaffe abava engulu eyo era abakyala bangi basangayo bali makomesi nolwekyo bannanga twoleke okuuma obuwangwa bwaffe n'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso atwambala ebyambalo byaffe obuwangwa naye abaami nsaba nnyo okukubiriza tusuubizza ennyo endowooza ekkanisa ennakuzi kubanga ndaba nga abakyala wano batubyamu emirimu ekumi abaami ne tukola nnyo naye tuveeyo tuddemu okujjanga mu nkanisa kubanga buno tulina okutwala mu maaso neyanzizza nnyo mwebale nnyo bamaama tutegerera olunaku luno kubadde bulungi nnyo eyanzizza nnyo tweyanza basaba mu Luganda bamaama tubasanyufu nnyo nnyo olunaku olwaleero tweyanziza nnyo ebirungi bye mutukoledde ebirungi bye mutukolera ate era tweyanziza ng'ekijjulo kino kye mututonedde Abaganda bagamba tutwala bingi atakuse ku ngo naye bagamba kabo ka muwala kajja kajjudde era kaddayo akajjudde naye naffe abaami bano batisse obubaka buno ekyapa ky'ettaka ennyumba emuyenga Maama wemuyenga temwagalayo mwagala kololo wa kale mwagala kusaabala oba ntebe mu ntebe ekyapa kya Luganda hiiru ekyapa kya Luganda hiiru ngampitema abakyala ajja wano kimukwase olw'abaami bano bonna sebo omubejja tusiima nnyo byemutukolamu bakeeka batulira abaana okufumba tukudaabuda n'okubeera wano okufukumakuba naye ngero mwogezamuddeko wagambye tulaze okusolooza kwamaanyi waba otunuulirako oleero
abaami be bano naye ng'olwo ekirabo ejjudde ate ng'abaami balinga 10 mutwalika 6 ku kyaki naye bano naye katono kasira mu liiso wekadde eri omumwa ng'okola otya ogaaya tweyanziza nnyo tweyanze ekyapa ekinenenga wonna mu kyamu kyapa kiri muyenga takiryawo mukama abawa omukisa kiriko n'ekituma kyamayinja mwamusinzisoeranateko mwebale kubeera bataata balungi, mwebale kubeera baami baffe balungi, mwebale kubeera mikwano gyaffe. Kyekisinga obukulu basinga tekuli mikwano gyaffe temwali bigowa kutuuka obukulu naye olw'okubanga mutwalana ate kyetuyinza amaka tweyanzira ne tweyanzenga tubasuubiza kubanga tusakyala ate abakuumi bakuba bayawulira ku kyapa kino kibeera kikuma bulungi ebinoobero batugamba akyala muwe amuzanga kasanasika n'ebibadde akati nozetaliwa sikiranaga baami bakoze bulungi bakuutire kyebatugamba lasitayini so tweyanziza nyo tweyanzenge mukama bawo abafeebazibwa b'oluganda nze Stephen Sempasa neddira Maama yabanzaala mukyala wa Kiba tukiraga nti ndi muganda w'omukibitibi oba geregere boogedde bingi eri abakyala naye teriyo abagambye nzekudde njagala mugambe abakyala temufiirayo ddala kugenda kukola exercise mu jimu abakyala bangi balwadde amagu tebasobola kutambula tebasobola kuyimirira etteeka ligamba exercise throughout life nze ndi sports manager nga ndi member wa football association okuva mu mwaka 85 paka 32 mukubirize nnyo abaana abato okuva ku myaka 5 okoma ku 12 okubeera mu sports abaana baffe gye bagudde banywa enjaga ne balaluka kubanga tebalina kye bakola omwana tayagala kuwa ddiini mupangire program bw'aba tasoma mutwale mu gym swimming tennis cricket basketball the highly paid person around the world is a footballer Messi ne Ronaldo bafuna sente fitiri nze siraba kulabayo mu baana basamba mupiira nze saazaala balenzi naye mufube nnyo abakyala bali wano abalina abaana abato abasamba omupiira bavuga benzi kubanga baalabuka n'olwekyo njagadde okubabuulira mulabuke mutwale abaana mu sports kyo kimaze ekyokubiri abakazi abaganda baali tebakkirizibwa kwesa mweso muganda nze ntuula kakiiko executive committee ey'omweso luganda omweso twakutwala mu Olympic ne bamukkiriza okukubiriza abakyala baatulumba ne batubuuza bafe abali kakiiko lwaki abakazi abaganda tebakkirizibwa kwesa mweso muganda ansa yatubula abakyala baatubuuza nti mwali mutugaana okulya enkoko embizi enseenene
naye kati e Bulaaya tebaziya baali bakuuseeko amabeere oba amatu nga sirina kyakuddamu. Kaakati abakyala bakkiriziddwa okumesa omweso Luganda. Ojja kwesanga nga wano waliwo abakyala abalinnya ennyonyi okugenda mu Olympic okuzannya omuzannyo ogwo. Omuzannyo ogwo twakutaddeko amateeka e Makerere University, ate era tugenda Geneva mu World Intellectual Property Organization omuzannyo ogwo okuwandiisa nga property yaffe. N'olubugo Abajamani baali balutubbyeko nga bagamba nti property yaabwe naye twagibajjeeko naye tugitwale Geneva mu United Nations. Omweso Luganda, olubugo, engoma eŋŋanda n'engalabi byonna bya Luganda. N'olwekyo abakyala bakkiriziddwa okuzannya omweso. Muzannya ludo draft n'omweso mulina okuzannya. N'olwekyo nze njagadde kubalabula nti mutandike okuzannya omuzannyo ogwo. Gujja kubaamu ebyassaba bingi ebigenda okukolebwa. Mu nsonyi okwanjula ensonga eno, abakungu b'Ababaka baali badde bajjanjula naye sirowooza nga bakimanyi, naye nze njagadde bayamba tutandike okukola ekintu ekyo n'abaana baffe bayigiriza omwezi kubanga gukuusa international. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, naye mufeeyo okukola emizannyo kiyamba obulamu.